bikolobero bagenda okukola ebisigale tujja byogerako. Eksokera ddala tebakulya ssente era temugenda mu diversion za Chosen Beki bawe ne Baramba Rugahara. Nkiddamu temugenda mu diversion za Chosen Beki ne bawe ne Baramba Rugahara. Ekyo temukiddamu kiveeko bakomredi mwenda bali mu nkyukakyuka. You don't my state operating. Twabagambye bawo mupya nabagamba bawo mupya mutabani w'omu ku balwanyi abalwana M7 mu lutalo lw'eruwera omuyita Sseddunga. So byonna bibakola mu kitegere nti mabega waliyo omukono omunene. Ebyalavuyo tebitukwatako nabagambye na predictings mpaka mu gwa mukaaga next year bwe kiba mmoja kitegeera. Naye ekikulu kiri nti muve mu diversion z'abana abantu. Lwaki kambagambe wadde police yavuddeyo n'eyogera simanyi balina omusango bataddeyo simanyi omwana under age omwana yayina bazadde be sibo kiri nti ye waliwo omusango n'ogulaga nti omwana yo abazadde bawa omusango gwa environment teguliyo nkuddamu waliwo omusango n'ogwala omukadde ogulaga nti waliwo omusango nago baateekako omukooti wako police ogulaga nti waliwo environment no. Why at this particular moment omwana aweze emyaka 2 azadde n'abaana bateeka mu environment tokozesa bwongo ekirala bala mwemuga mwadde saabiri munya agenda mukwata amuguleko omusango gwa tekisoboka. It is impossible okusinzira ku nsera zange zo tasobola musonga muwadde olugalo bwati ne police lyeyogedde tebasobola mukwatako one. I can authoritatively tell you that omwanvubuka oyo yakubidde dda kitaawe n'akubira Museveni ne bayissuing a statement erabula Baramba Rugahara obutagenda mu maaso n'ebigambo byayogera tasobola mukwatako. Ekyo kuno bala mukwali tasobola mukwatako ne police byayogedde byaye okujja kuba yizo okulwana ne information gyenfulumiza byawo yabasobola okulwana ne information gyenfulumiza nebaganda bamukutte kutawo mutaddeyo no ekyo basobola kikola. Ebbaluwa yafulumye ngeragira bala bamugasindikira muli ebinnyo kano mujja kasala nkiddamu omwana yakubidde kitaawe bamudakira emisango gya defilement kitaawe omwana n'akubira nyandwe n'ategeeza state house controller ne permanent secretary waalinga akwataganya state bwandike n'ategeeza bala musindikira muli ebinnyo byogera byonna tesobola kukwata mwana oyo omulimu okyagwagala bweyagala kugenda mu basement. Bomulanga zemo kola statement ekwatagana mwana njagala mukwata mulete mu office okujja ngo bagenda kuzanya diversion yakole information jemba wadde it can't happen. Naye basobola okulwanyisa information jenfulumiza temugenda mu diversion muzibalekemu basigale mbintu bya mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kyenjagala bategeeza ekirungi mwanyambye eyana mukadde nzera yavudde mu America eyo mwagiwooka ne mugireka eyo nene eitidera mukadde nzera yava mu America mwagidde ne mugiteekaawo ne mugirekaawo mwagiresa bulesi ekyo mukitegedde kati njagala bategeeza ekigambo kitegere bulungi nnyo. Ekirala ensonga zao mwalagwe na kivubo n'oguva ku Yohana Maria Muzeeyi gyenzaalwa eva kutubuka ku mugagwe na kivubo kansoke mala kola statement eno clearly mumpulirize bulungi nnyo kamalina okukakkana. Nze nga nze omuntu nina ekizibu kimu saagala kunyigiriza muntu nange saagala kunyigiriza ate amazima ngaagala nnyo sikolera mu bintu bya kiyaaye naye mu Uganda ebitundu 80 bannayuganda bonna bayaaye era obugagga balina bonna bwa kiyaaye ne gw'osanga nga yeeyita looya mu ffere ne gw'osanga yeeyita munnabyabufuzi mu ffere ne gw'olowooza nti father oba pastor bonna baffere ebitundu 80 so byaweya sagayo omwala gwe Nakivubo ebbaluwa zigenda kufuluma nga zibalaga reference ani gwe bawandiikira omwinfominga ku issue eyo ebbaluwa zigenda kufuluma nga zibalaga bakansala baatuula ebbaluwa zigenda kufuluma nga ziraga abantu bagabana ssente
So saga olabe baluwa ngerimu omuntu gwomanyi noga ono naye ebintu bino yabirimu mbagamba saagala ebbaluwa muzisome nga ziraga nti gundi bamuinfominga ku kigenda mu maaso n'asirika. Njagala obbagamba omwala gwe Nakivubo Museveni kennyini ye yatola yatowa order ne bakwata ssente ne baziwa Kampala Capital Authority n'olukiiko lwalwo olukulembera Lukwago ne bakansala bonna. They should come out and defend themselves. Zino see allegations. They can come out to defend themselves. Zino see allegations. Why? Manyize byange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani sitegana na bannayuganda. Kati nakabizi kenda bekuno ku social media. Kajja kaasamirira naye nze sireka na bubizi kuno. Sireka na bubizi bwa social media kati. Zaye nakuzo omwezi 10 omwezi ogw'Omunaana 2024. Abasinga omunjo omwala gwe Nakivubo gutegedde ennaku 2. Nze nagutegera ngena kuzo omwezi 2 omwezi ogw'Omunaana 2024. Nenkuba information eyo omwana bagusirikirizamu okumala omwaka mulamba. Abali omugambe nti twaliwo. Abali omugambe nti twaliwo lwe nakola information nga sinabazanyira ka video kano. Abali omwaka mulamba nakola video eyo. Kaira Kelvin agamba yaliwo nga sinazanya video nga reference. Kati mwabagula byejo nti bagututte bagutemete nze nagula badda emyezi 10. Ndaya molege Uganda gawandika era omwala bagabye wano ku LBS fetwa twagogera dda. Kati wulira no wait Kambori Forest tugende ku birala. Musajja kubayita Rwambuye ebintu besitera kumukiririza naye yagamba nti emyala okuva ewa Kiseka bagiwadde okugisimbako amaduuka nakyogera ennaku z'omwezi nga 2 ogw'Omunaana omwaka guno naye bw'olaba nga kituukiridde era teyakomako ekyo n'agamba nti n'owino bagisalamu dda porojes 3. Obudde tuyira butono. Ladies and gentlemen, sente zatambula bakansala ziri milioni 10,000. Sente ezatambula bakansala ziri milioni 10,200. Mugenda kulira mu erinnya erigenda otambula ennyo. Mugenda kulya mu erinnya erigenda otambula ennyo bakansala. Ndi bagambe mugenda kulya mu erinnya bayita Moshi. Mugenda kulya mu erinnya bayita Moshi. Nenga milioni zatambula ebi ne bazisasanya bakansala bonna. So tebakulya sente. Museveni omwala yagutwala dda babadde balinda lunaku bagenda koyo bati. Ne milioni zatambula ebi mugenda kulya mu erinnya bayita Moshi. Nga sente kwe zatuukirako zitambuza. Kati bakulya sente simero kwaga ayogera biki mu kwaga amanyi. Bayo kya katale Lukwago yali amanyi mission agimanyi nga ne hamu akimanyi buli kimba kimanyi. So nkutegeeza buli bonna bakansala balina okujja ku explaininga lwaki omwalo ogwo gwatundibwa. Mu ayenda loli agero ganti twetaaga nkula ate nga naye mutuufu. Naye mu ange yagala enkulaakulana oli mutuufu nenjala kubuulira. Ensi zonna zirina emyala egyo giri open na gye bayita river oba ze bayita channel. Channel oba rivers zibeera open tezikavaringibwa. Ekyo ne mu mateeka ga nnema kimanyikiddwa ne mu nsi yonna. Channel oba rivers ezo small rivers ziyita mu kisite tezibeera covered. Zikozesebwa nga tourist attraction, zikozesebwa nga okwanguwa singa wabeerawo ekintu ekigulu oba omuntu agwidemu omugundi basobola omusanga luddawa basobola omusanga mu bitundu bibye. Kati
kikikola kati naye bano bo abaga nti yes development intufu yes they are right naye wa ani go bajiwadde bajimuwadde kuki era yani kyekibuzo ekikulu era bwetudda mu normal senses gendo la plan y'ekisawo yasooka n'ekisawo ekiriwo gendo la plan gyebakuwadde y'omwana ne plan egenda okujja nakugamba bagenda teekawo lockups ayike bakulaze ka green open garden oba paka ke bakulaze ekyo kiwaani mission ne bagamba mission yali yakuteekawo lockups bagenda oteekawo maduuka so si eyo green park gye bataddewo no si yeeyo si yeeyo gendo labe original plan ya Nakivubo Stadium ogirabe nenono gye yakola kati nakano kaba batereddewo ka green park gye batereddewo bagenda tuulawo si yeeyo main issue ya kuteekawo lockups maduuka but mu nsi ezaakulaakulana enguudo bakola mulira enguudo ziri mu bibuga enguudo zibeeranga zinnyo kati bwoddira omwala gwe Nakivubo n'oguzimbako n'oguteekako lockups kitegeeza singa omukikoze nga kigenda kubeera open abantu bagenda tambule basobola okukubirawo laale abantu okugabalingirawo it's okay niyo teekawo lockups ekyo kibi okitegedde bulungi so kati lukwago ne banne tebagamba nti bali tebakimanyiko buli kimu bakimanyiko nakikuba omwaka mulamba so tebayo omuntu agamba nti mu state council tebakimanyako buli kimu bakimanyi bulungi nnyo wabula webuuze Museveni ajjawo obuyinza obugayo ebintu bya gavumenti oba ebintu by'eggwanga ajjawo obuyinza kubanga we are under captivity ekyo mukitegedde bulungi nnyo so byonna tebakulya ssente one mbagambe video etandise Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu General Secretary Louis Rubongoya akakiiko akalonda abagenda okwesimba obuno baka njala bo batuukeko amanya nze Lumbuye njagala nnyo ebintu ebiyonjo era ebintu ebirambulukufu ne president byayagala wabula nina okwemulugunya kwange era njagala abantu bakuulye bulungi nnyo Mr. President Obaka njala bukutuukeko abantu bangi bakoze petitions oba okwemulugunya ne baleeta Obaka ku kitebe buli mabo w'akakiiko obu ne butuuke wa Secretary General but unfortunately tebafuna reply oba tebafuna kiddibwamu nga kiri positive buli kimu kisula mu kasero njala kubuuza lwaki Mr. President our orders abali wansi ne badifyinga information oba ne badifyinga orders za president ze yali alagidde njala kubuuza Secretary General akakiiko akalondeso akasunsula bannayo akalususula bagenda okwesimbawo lwaki president our instructions over order over executive order n'agamba nti abantu baleta okwemulugunya kwabwe okuva mu buli ggwanga nga beemulugunya ku bakulembeze bagenda okwesimbawo abantu ne baleeta obujulizi babuteeka ku kitebe ne batafuna response oba baleese byonna ne bifiiraawo that is wrong bwe tuba tugenda kunula ggwanga nga tetwetaagawo buvuyo na buli kimu nze sikulya bintu bikyafu no buli kimu nja kyogera bagamba buli kimu nja kyogera first and foremost bakansala bonna betwalona mu kisanja ekiwedde tekuli alina kufuna kaadi abenyigira mu kuwaayo omwala gwe Nakivubo tekubaako n'omu yeesembeza bw'afuna kaadi ab'erubaga ab'emakindi ab'ekigwa kiso tebagiza bafuna kaadi nakino kankyogere abantu beruwero babadde bakomplaininga ku chairman w'oleseferi bakola petition ne baleeta buli kimu ekyetaagisa mugende ku page ya media ebintu bino yabitaddeyo byonna abantu beruwero baleeta obujulizi obulumika ssente bwoyo okuba nti yenyigira mu bivuyo okuba nti akolagana n'abasajja ba gavumenti nobody care about the information eyafuluma buli kimu you know one yoyao buli kimu n'obujulizi ne buleetebwa era akyali mu race
akyali mu race. Omuntu yenna mu mateeka kasabeerako dent. He doesn't qualify okwesimba wantu wonna. Akakiiko k'ebyokulonda, Mr. President, Secretary General n'olukiiko olufuzi, twagala kwawukana ku National Advance Movement nga omubbi omutemu omufere yenna aliko denti tasobola kwesimba wantu wonna. Meya Weruwero tubagambye babawadde information buli kimu naye Guy akyali mu race era atambula agamba mbu ye yalina kaadi nga buli kimu bakibagamba. Information tugirina. Tuvudde ku oyo. Mayinze ngenda abba bimutagala kuwulira. Nakubana akasajja k'enansa n'amanya ng'erabidde. Akajja ne kakola commotion ne kaleetawo ekimotoka ne keekyangira ku kitebe nga kaagala kukola ofujjo ne nkoogerako. Ne kavaayo ne keekyanga alumbuye yani lwaki nkono ne linnya. Kiki ekyavaayo? Kiki ekyavaayo? Era naye ng'afuna kaadi nga muga nti kisaayogera. Ekyalo kibagambye kati kambaddemu n'olwaleero. Nabagamba sina mukwano gwange ng'oli mukyamu. Abamanyi nti omanyi lumbuye mumanyi bulungi lumbuye takolagana bantu baki bakyamu. Nina information wano n'obujulizi obulumika omu ku bakandidate wadde yasonda ssente awo oba omuntu yenna avuganya. Omwami ono bawandika n'ebbaluwa nejja ku kitebe ne baleeta n'obujulizi obulaga nti omwami ono si mulongoofu. Naye era response yavaayo tiyali kkiriya. Obujulizi buno bulumika omukulu gwe bayita Nkerettanyi. Abasinga obungi mumanyi. Ndowooza y'ono. Manya bamugenda kuvaayo mulumbe kubanga akutegeerako mulumu kubeera kutono. Omukulu oyo Nkerettanyi. Omukulu oyo musooke mujje mu race. Adde yatereeza ebizibu bye. Si mulungi. 1. Aliko emisango egyamuggulwako nga ne police file kweziri. Eziraga nti si mulungi. Alimu obukuluppanya, alimu obufere, n'emivuyo emirala. Obujulizi wano mbuyina file yatuuka dda. Ku kitebe ne mugiteeka wansi. Mukolera ani bwe baleetera information ne mugiteeka wansi. Mukolera baani mwe baleetera information ne mugiteeka wansi nga bantu bakyamu. Babaleetedde emisango, file number musajja balina emisango ku poliisi, bafere babbi ne mugaana okuteeka in action oba okuteeka ebikolwa. President yagamba tulina okulongoosa ekibiina kino tuggyemu abantu abatuufu. Abali ku kitebe baleeta information ne mugiteeka wansi nga abantu baleeta information mukolera ani? Mukoleraani? Nkugambye Weruwero mufu. Nkugambye ono Nkerettanyi mufu aliko emisango fayiro zizino. Zino zonna fayiro. Buli kimba akiraba kiteeka ku kitebe. Emisango egiraga reference egiri mu kooti n'obufere bwonna. Naye era please fayiro baziteeka wansi. That is wrong. Nenzija nembagamba since 2019, 2020, nembagamba Aloyce Mbogo. Mukozi wa Janet, mukozi wa Sale, mukozi wa State, nembaga buli kimu. Still ne mu accepting aje yesimbewo. Nabala, nembakiza baje besimbewo. Tugenda kubeera musenga vanga vudde mu bintu ne bagamba nti konna akakiiko akatwala Wakiso district konna kafu ne mugaana okuwuliriza. Akakiiko konna akaloko kansa akatwala Wakiso district konna kafu ne mugaana okuwuliriza era mukyalimu ebibuvuyo. Nembaga buli muntu yenna ali mu DP buloko omwetegereze nnyo. DP buloko ba DP bulweve wantu ereka w'amagi gaayo. Ompulya bulungi nnyo. Kati bwe tubaga ebintu bino olumulowooza mukola ki? Mulowooza tusaaga. Fere tukyaleka n'abantu. Gwe wenna ali ng'olina okwemulugunyaako wandiika mu butongole n'obujulizi obutwale ku kitebe obuweeyo. Njagadde okwogera ebigambo bino kubanga abantu abamu batwala fayiro n'obujulizi baagaana obuwuliriza.
kati okumanya bana abantu balowooza tuli basiru bwe nayogera ku Lois Embogo emyaka egiwedde nafuna resistance okuva mu state mafias abamu nga baganda be amanya nagababuulira dda wabula fun enough to confirm bulijjo lye mbagamba nti ba YouTubers abasinga obungi bali ku state mpuliriza bulungi nnyo lwawate luli awo mbale Sarah boogera kuneka mboogereko lwawate luli awo nga luleese omukulu ono yakonziba n'enviri ne zikonziba manyi baagala nnyo boogerako ba YouTubers niyo bakozi bakola mirimu ki tebalina ate mbegendereze nnyo babeera nnyo mubiboozibozi by'okuwemula tasobola kukola statement oba video ng'eyogera ku national matters no tebakola video nga zoogera ku national matters babeera mu mboozi za kuwemula mu mboozi za kisiru ne bateeka musinda okuba nti balina numbers okukola diversion kati bana babiri okuli ntambi Franka Ntambi wandinoonyezza emirimu n'okola blaza Franka Ntambi noonya emirimu okole ogwo si mulimu okulya nkuzibwa kugenda baletera obuzibu Franka Ntambi omusajja gwoyogerako Lois Embogo mmanyi is a state agent ekitegeeza naawe byenjogera bituufu nti mwenna mukolera state kubanga toli candidate you don't preach for change ne munono omulala omuntu yalinga ekitole kya sabuni n'enviri zaamukonzibako mwogera ku muntu gwe mutamanyiko gwe hype njagala mutandika okukola video either nga musupportinga nale musupportinga change cause y'abantu yonna ebiri mu kampani mu Uganda temusobola gyogerako wabula muli ku bintu ebitagasa bye mutandise okwogerako nze ne bononjogerako it's okay ekyo twakimanyira but mugende munoonye emirimu mukole YouTube si mulimu Franka Ntambi ne munono simanyani ono mumpi alenge ekitolo kya sabuni eyakonziba ekimwambaza galumindi azifutalaba mugende munoonye emirimu mukole nze kino bulijjo kyenninda ulira bulungi nnyo saagadde ba amasanyalaze bire bayogedde yes bagamba yagoya amatoke amayuni nkolempo omina lunga yagoya amayuni yombiye nkolempo mi abika Stalin Museveni tuolaba trajectory y'ebbiri tuyingira mu kaluka 2 mugumu ne saba zino 2 mu etatu tuyingira 2 mu mukaaga isaba zino singa lumbu ya kutebwa ati amadde soloboza sa singa solobo 56 wali wajira alumbiye wa lumbu yoli ngateri nawe no one would care about Franka Ntambi. No one would care about no one but Lumbi. Watch together. But because in Sibambi Dibia Muteri, to say Mobilia Vimuetan, no local story in Abajuku Feze, Yasami, Gasami Vajionze, Nevajukua, no Jano Yocha. I want credibility, Korachi, credibility far. Also, credibility, Eviranga, something just taking the Nogazaku Jacobo, Tidamukuela, Evanga trust. Abantu bakujjamu trust osobola kuddamu kubanga ogizimba n'obeera ofa kakati bino byonna ebyogeddwa ku Lois Embogo si gwe gusoose kubanga omu ku bantu bayogeddeko Lois Embogo bakolera esalimu salate yafa ye statement gye mbadde njagala ti omuntu omu gwayogeddeko Lois Embogo then get to know mukulu Franka Ntambi njagala ntere ekifaananyi kya Lois Embogo nga alinde president mu kalulu kano wala kali akaggwa n'oyo kyali ogwo mutudde naye omanyi ekizibu kye mulina mwagaana okukkiriza nti Uganda nfu era ndi wano bagamba buli mugwagwa yenna gola akagamba nti Uganda erimu emirembe manya nti akolera gavumenti teri nsi erimu mirembe esobola kubeera nga mwe yabafuula bamulekwa mu nsi yammwe nga mmwe mwafu tukukwata microphone akwetunuzaamu kamera ogw'omulimu kati ezo emboozi z'ababodaboda n'ababyamalaze bibeera the mention you mention ba state agent bennyini state abantu bamanyi ng'oyogera simanyi ku Same the Mighty Family ne Lois Embogo bulijjo kyenjagala okumanyisa eggwanga ba YouTubers omulimu gwabwe omutuufu gwekulwa ani gwe bakolera kati mukitegedde mukitegedde bulungi nnyo ekifaananyi kye babeeramu bw'ogamba nti mulina diguli mwasoma emirimu gye mukola gyabula
YouTube channel zali ku part of framework gomwakola mu university. Oba you just improvise okuba temwayina mirimu gye mwasomera nga Museveni akozizza emirimu. You should think twice before you attack someone or you talk about national platform issues. Nkubuuzizza nenkugamba ekubye mwogera ku social media platform zali coursework odigulize mulina. Ate kasita mwefuula abagezi ennyo muze ndi analyst o analyzinga chi abasuubiza mu kwekalakasa. You can't analyze those issues. Abaana bali mu kuwamba, you can't analyze the kidnaps. Abaana bali mu kuttibwa ng'ono yafudde go basse Alexander Marinos. You can't even do any statement against the torture and the kidnaps. Wala mutuddawo bwabanga byemukolesa zino yali part of the coursework bimwasoma ku digulize mulina, then you should get a visa mugende wabweru wensi mutandika okukola munoonye emirimu. Good enough change agade statement abantu bajulire nga mwogera kwoli mwogera ne kwondolo isemboga nga mulinga abasupportinga kiba kiwedde. Temukyalina kyemugamba ggwanga mukole emirimu gyammwe sibagaana bafunamu ssente naye okwogera ku bintu ebikwatagana ku bye twogera. Bw'oba olina obulimu abubiri mmwe mulina obulimu abo mugatta bubeera buna mukole statement zenkola. Mukole statement zenkola oba gula Facebook channel, Facebook account wa page otandika okwogererako. Bw'osobola okubeera mu Uganda ewiiki ebbiri. Muli aida ndisodale mulina degree ne temwasoma. It wasn't part of the coursework gye mwakola okubeera ku YouTube. It's not. Notunafulaka musiiwuufu alinganga olubugo lw'omusawo wabula jambo analyst analyzinga ki. Gwe kenyini teweemanyi. You need to find out who the hell are you. Tuweemanyi n'oyo munno olusimanyi Shalom. Enviri zaamutinkuukako muddugavu muzibu mumpi alinga ekitole kya sabbuuni bali ku TV babuzaabuza bantu. Mungende empola dalida besonyi mu kagulupu kamwaka abafera kalyawo ba smart wire abamuli ba pimp. Muneso ywe mbagamba fe tuli ku national matters mbere ku issues za mweze mbere ku sexual issue matters za fe tuli ku national matters. Baba social media muyita na kuma Facebook oyita nyangu. Sigida na balwa kuna babudde abonjagadde bategeeza ekintu ekyo. Mbalu ila mmanyika ajja batuukako. Awo tuvuddewo twagala tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Waliwo nina omuntu gwe ngoberedde ebbanga lyonna mutambulira kagere naye tamanyi. Bannayuganda bawangali ebungereza omwami ono mumanyi. Abadde ne ku social media ng'awoza ali mu properties oba ali mu real estate nga agamba nti alina ssente era azimba ebizimbe by'ebbeeyi mu Kampala. Nkyamugoberera nina we njagala omutuusa naye njala mugamba mukulu gwe bayita Haji Bakaluba. Nkugoberera bulungi nnyo wojja ekigere wenkizza wojja ekigere wenkizza. Wojja ekigere wenkizza. Lwenajja ne nkokolako lwenakolako akatabo jja kitegeera nti ensemanyi wabula nze nga sinnakujjayo amawulire gaakujjeeyo ate ensi ejja tutegeera gwani. Omuntu yasomako nga bwoga nti wasomako oli intelligent era olina ssente omanyi n'amateeka abeerako ebungereza. Ekintu kye bayita etteeka oba okimanyi and you have to follow procedures in case waliwo complaint yonna. Bw'ogamba nti obeera ku social media oba okoyogera n'abantu nga iwa influencer n'ogamba nti bakuteekamu kamera, teri muntu akola kintu kituufu atakkiriza kamera. Teriyo muntu akola kintu kituufu nga takkiriza kamera. Omwami ono agamba ali muri estate yabeerako ebungereza mbwe era azimba ebizimba alina ssente empya n'enkadde ezo ssente zeto zitukwatako bati twetaaga bwerufu. Bw'obanga tolina mukono mulala kkiriza ensi etegeere gwani naye nkutambulizaako kamera zange abatalabye bino mu birabe. Nyimiridde mu kamera nga njagala kiggwe ezi gitugenda ziggula
wabaddewo okusika omuguwa ku ttaka erisangibwa Lumuli mu Kajansi wakati w'enjuyi bbiri okuli olwa famire y'omugenzi Bernard Kanaali ne Haji Yasin Bakaluba nga bombi balina ebyapa nga buli luuyi lugamba nti ekyapa kyalwo kye kituufu. Polisi yali yaganye enjuyi zombi okubaako kye bakolera ku ttaka lino wabula Bakaluba yazze ne tulakita wetiye n'atandika okusenda nga ab'enjuyi y'omugenzi Bernard Kanaala beekubidde enduulu ku polisi era neyimiriza tulakita neereeta omupunta wa gavumenti era n'alipunta lyonna nga baakubuulira buli luuyi ekivudde mu kupunta wabula bino byabadde bigenda mu maaso. Bakaluba ye yasoose okwebalama kamera zaffe n'atandika okukwata akatambi ne bazze nabo ng'alaga ng'abali ku ttaka lye bwe bali ababbi. Ono era alumbye omusasi waffe nga bwamutiisatiisa nga bw'ajja okubaako kyamukola singa afulumya emboozi eyo. Omusajja abeere Bungereza ng'olina ssente n'olumba munda mulonga nti ojja mutuusaako singa n'afuluma egguliro eryo oyina ki? Ogenda mutuusaako kitubuuza ogenda mutuusaako ki era oyina ki? Gwe obuyinza omuntu yagamba nti wasoma wabeerako Bungereza omunne wabeera Bungereza emyaka egi aba amanya amateeka abeera mwerufu kubanga mu nsi ezo basooka kusomesa bwerufu. Buli kyonna ky'okola mu nsi z'abazungu basobola kusomesa bwerufu. Bw'oba ogamba nti ssente z'ogamba ozirina nga teziri mukono mulala ogamba otya munnamawulire ntakuteekamu kamera ojja mutuusaako ole bw'afulumya emboozi eyo. Gwe agamba nti waliko Bungereza mu nsi zino basooka kusomesa bwerufu mu mateeka. Kati gwe agamba nti waliko Bungereza nga tosobola kukkiriza amateeka gateekenga ekkoosi yaago. We nkutambulirako bulungi nnyo nkuddamu buli wamu nkutambulirako. Profile yo njirina buli kimu byokola byonna nkutambulirako. Koga nti obeera mukulu genda mpola kankabaddize wano muwulire bulungi nnyo byayogedde. Mbyeyo omusasi waffe nga bwamutiisatiisa nga bw'ajja okubaako kyamukola singa afulumya emboozi eyo. Nyimiridde mu kamera nga njagala kiggwe enzigi tugenda ziggula eno documentary egenda kutambulamuuko. Ekyapa ky'abantu bano kyakoleddwa last year, ekyapa kya muzeeyi kyakolebwa emyaka 25. Omupunta wa gavumenti ayisa enjuyi zombi awatakkiriziddwa bannamawulire n'abategeeza nti waakubabuulira bye bajje wano mu bwangu ddala. Poliisi eragidde enjuyi zombi okwamuka ettaka nga kati liri mu mikono gyabwe paka nga bafunye alipoota okuva ew'omupunta. Ssentebe w'ekyalo kino Sally Godfrey asabye minisitule y'ebyettaka okugonjoola ekizibu kino nga bukyali kubanga naye yeewuunyaawo kubanga ettaka liriko ebyapa bibiri nga byonna byakolebwa gavumenti. Mazeeko emyaka egisukka mu 2 nga nze kyama kyewuunyisa nnyo nti ettaka limu liriko abantu babiri kyokka ng'ate bonna balina land titles ate nga ministry ya lands ekkiriza nti zombi ntuufu era na byonna ebinaabeera wano tulowooleza ddala nti lands office eri accountable. Ye Bernard Kamara nga yakikiridde famire y'omugenzi Bernard Kanaala asabye bayambibwe. Ettaka lyafunibwa mu mwaka gwa 1900 eryagabibwa ku bajjajjaffe ne bafuna ettaka eryo Temiti Obulunga n'agabana ettaka sukwa mayiro ziri 6. Amateeka weegali ebyapa biba bifaanagana basaveeya babaddewo bagenda kukola lipooti tukomewo tulabe aja atuulawa bw'anaaba yatuula mu kyoto nanze zira ku bbali bw'anaaba yagenda okutuula muntu wa bbali nze nga ntuula mu kyoto. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde ku kya poliisi okuleeta omupunta wa gavumenti okwerula ettaka lino. Kituufu mwamuseeko omukyasi yatutukulira nayenza omutaka omusango gwa criminal trespass naye okuva olwo mpaka leero tagangayo poliisi kubanga poliisi bateekwa kutuuka ki mu kifo ekyo okulaba nti criminal trespass okukuba ku siini Kati mukulu Bakaluba influencer
property magwero ba migwero gwomanyi whatever it is boba abelake bungereza myaka jogamba wajiberayo muno kunganya sente jotandika okola odiringe mu properties nkulamusiza njala bere musajja mwerufu buli kyokolo kiteke mu kamera nga kyerufu oli sikutiisa tiisa tukimanyi bulungi nyabantu Museveni bangi bakozesa okutwala amataka g'abantu n'okufera abantu boba toli omu ku kyoko bo nkusaba bannanyini ttaka eryo mugende mu mateeka buli omu alage munne obwannanyini bw'ettaka eryo mwawukane nga babigo naye ebikolwa by'okola tebiraga bugunjufu okutiisatiisa bannamawulire n'okutiisatiisa ffe tebiraga bugunjufu imagine oli musajja muganda bogula nabo basajja baganda azifu nti waliwo ekikusindiikiriza naye ng'oga nti oli influencer obuulira abantu ebintu bya property management nkuddamu nti omuntu bw'abeera mu nsi z'abazungu emyaka 3 basooka musomesa bwerufu n'amateeka niye amateeka noga mutonkwata mu kamera era bona ogifulumya ogenda kutuusaako mutogenda mutuusaako ki mbuli haji ogenda ku musalo n'osaala era abantu bakugoberera mbuli mulungi nnyo mu kubuulira otambudde ensi zonna nga gy'obadde gye watandika kasikagundi ka program kuba gwenda osomesa abantu mu nsi yonna obasomesa simanyi property management simanyi biki era bakuŋŋaanyamu sente bazimbire byonna mbadde biraba nga mbitambulamu bimanyi bulungi nnyo naye kennaakutandikako bulungi nga maze ofuna information endala ojja kutegeera tutugenda kulwawo njagala tegeeza ababbi b'ettaka n'omusajja gwe bayita Major Luchamuzi owa State House mulekerawo okutulugunya abasajja baganda mu Buganda ku ttaka lyammwe nga muwa ettaka Abanyarwanda Major Luchamuzi ettaka ly'omu bataka e Nabbingo liwajja ku bannayuganda okuba nti bakuyitoyinda famire mbi bakuyitoyingire mu ttaka eryo tebakuwako acres gwe noyagala mutwale ettaka ly'abatuuze bonna Major Luchamuzi biwundi mulekerawo okufera abantu abaganda bangi ku ttaka lye bali mu kkaaba nga gwe Luchamuzi ne gurupu yammwe Major Luchamuzi mubba amataka g'abantu musiba abantu mu safe house nimbatta n'abalala mbabuzaawo lw'amataka obudde bugenda tuuka nga temukyalina mugenda kwekwa kati amazzi gakulukutira gigaali gakulukutidde mu ttaka lya Buganda mu Tabaganda obudde bugenda kujja nga temulina gwe mugenda kubagamba nti abasonyiwe awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala waliwo ensonga zemulabe ku social media ezigamba nti eggwanga lya Amerika lyakkiriziganyizza ne lya Uganda okuleeta abagwira ab'enfisi mu Uganda babeeremu ensonga ezo nzitambuddeko ebitundu 6 ku buli 100 sinnaziggusa wabula badde bangobera ku social media nabagamba nti ensonga z'okujja abanoonyi b'obuddamu mu ggwanga lya Bungereza Government ya Rwanda yazisookamu diru neeyiga eggwanga lya Rwanda lyenyigira mu kwagala okujja bagwira mu ggwanga lya Isirayiri diru neeyiga eggwanga lya Rwanda lyagala okujja abagwira mu Netherlands diru neeyiga eggwanga lya Rwanda lirabyewako nga likkiriziganyiza na Amerika okuleeta abagwira mu ggwanga lya Rwanda diru tetwategedde waji yakomye naye nga abagwira bonna bajja mu Rwanda bakomekkereza bazeewa bazze mu Uganda nkiddamu Abanyarwanda bennyini mu Rwanda tebaagalayo bakomekkereza bali Uganda kati gwolete abagwira obateeke mu Rwanda bakomekkereze mu Uganda soka weebuuze Uganda yayingidde etya mu ddiiru eno Rwanda eri luddawa nkuwa information nga nkuwa ne referensi